Kulamusizaako nnyo Mr. Kadama gyebaleko gyonna gy'okwasaako engalo. Nsaba ku buyambi bwo nsinzidde wano e Saudi. Tulina mukwano gwaffe mukozi munnaffe eyabula bamuyita Namusoke Sayima. Bakama be bagamba nti bamutwala ku poliisi. Okuva olwo omwaka oguwedde ab'enganda ze tebaddangamu kumuwulizaako. Wabula tetumanyi oba yafa oba mulamu. Kuba ne bwe tugezaako okwogera n'ennamba gye batuwa gye bagamba nti ya bossi we tatuddamu. So tetumanyi ki ekigenda mu maaso eri omuwala ono Namusoke Sayima. So tuli mu kweraliikirira, tusaba otupositingireko ku kifaananyi ekyo tulabe oba wanaabaayo engeri yonna ey'okuyambibwamu. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege. Kadama TV waliwo Kadama oyo omukyalo oyo bamuyita Namusoke Sayima Yabulira nga omuntu yenna amanyi ko Namusoke ono amayitirege asabibwa okubeera nga akontaktinga Doreen ku TikTok ye oba wano Kadama TV n'otubuulira kikyomanyi ku Namusoke Sayima. Gundi ye famire ye beeraliikiridde okubeera nga omukyalo ono bamaze ebbanga nga tebamuwuliza. So bakadama batandika bwe batyo ne babula ogenda okulabira ddala ng'abulidde ddala oba ne tuzza mawulire nga mabi. So omuntu yenna amanyi ku mukyalo oyo ayambe famire ye abeere nga agitegeeza ki ekigenda mu maaso. Bakadama bannange tetulina ngeri tusobola kweyambamu nga tetukwataganye. Bw'obeera ng'oli Kadama nga tosobola kwogera nga nze nga bwe njogera, at least sharinga video kale tusobole okufuna obwenkanya. Abaana bakyabula bannange, bakadama bakyafa tebinnaggwa. Olwo omuwala bamuyita Saara Nayigaga yakafa. Nsanze ashakama ng'ali mu kumubika. Waliwo omuwala gwe ndi mu kunoonya bamuyita Namusoke Sayima yajjira mu kampani eya Gulf Link eri Makindye. Ekifaananyi ky'omuwala ngenda kiteekawo wano, gwe wenna amumanyi. Yasemba okwogera n'abantu be omwaka oguwedde ng'agamba bagenda mutwala ku poliisi. Tebamanyi oba mulamu oba yafa. Gwe wenna amanyi omukyalo oyo yamba. Bannange tuli